Katonda agaggawaze amaka gammwe era agezze emirimu gyammwe. Bw'amala okukola ebyo mubeere abaana bammwe bagende ku ssomero ne tuzaala basukkeko ffe we twakoma. Mbeebaza obuwagizi n'okwagala. Bwe najjira wano nga bagamba nti ebisolo mugaba kimu, naye nze ne mwenjagala omukwano mwebale. Njagala nnyo omukwano ogwo n'okusinga bwenjagala akalulu. Kubanga akalulu kagoma 15 naye omukwano gubeerera. Waliwo ebiseera by'ejja okuba mu kagaali nga n'akalulu sikaagala, nga ne bamugamba okukampa mbagamba sikyeyinza, naye njagala mu kiseera ekyo omukwano gubeerewo. Era nzize kukima kalulu aka 226 nina byenkoze ng'ate birabika. Kubanga ntumye obumanyirivu bwe munzimbiddemu okumala emyaka 15. Nze ndowooza nti eggwanga nga ligenda mu masaŋŋanzira nga bwe tuli, nga lifugiddwa omukadde n'alekalakati emyaka 4, bw'aba agwa yeetaaga okulekawo ababaka ba paalamenti abasobola okuwanirira ensi nga bamanyi kye bakola, si bano abakyabuukirira n'akyanga kyanga obugulu n'abalowooza nti amanyire kyakola naye nga tamanyidde eddala kyakola. Abooluganda mu mpaakalulu munnoone kubanga abakiikiridde bulungi mu bwesigwa n'okumanya. Waliwo enjawulo wakati w'okumanya n'obumanyifu. Oyinza okuba nga oli mumanyifu nga bakumanyi ku kyalo ng'okwata abakazi. Oyinza okuba nga wekimanyi ku kyalo nti oyo yasinga okutema yabba ebikajjo nga mumanyifu. Waliwo abalala nga bamanyika kubanga bazajja katyema ne tusekamu nabalako stress, abalala ne batuyimbiramu. Naye obumanyi kyanjawulo. Obumanyi kitegeeza okukozesa obwongo bwo n'amatu go okusinga bw'okozesa omumwa. Obumanyi kitegeeza nti bw'ofuna omukyala ne mubeera ba mukwano ate bwe mwawukana tekitegeeza kweyeeya okuba mu buyimba. Obumanyi kitegeeza nti osobola okukuuma emikwano n'obeera ne banno. Babitokote bano mpangadde nabo kubanga mmanyi okukuuma omukwano. Naye n'osanga omuntu n'akolagana ne banne mu myaka 4 n'aba nga amaze okusasika. Bimala omutabukako neyekwasa abo banne ati be bamanyi olunafu lwange. Twamanya olunafu ne tugumiikiriza, ne tubeera ba kisa gy'oli, ne tukuwa by'otalina, ne tukulaga b'otamanyi, ne tukutwala b'otandituuse. Omuntu alina amagezi, omuntu eyakuzibwa, abantu abo batwalanga ba muwendo. Abooluganda nze batwalanga muli ba muwendo kubanga mwansitula ne munjazika ebibegabega n'ensinziira okwo ne nnengera ebiri ewala, ate ku lwammwe n'ensalawo era n'enkola bulungi. Omuntu n'omala okungamba nti omubaka w'emyaka 14 ng'ali ku ntiko y'okuteesa n'agamba nkiwulidde. Ne bamugamba nti omubaka wo mu 529 ali mu Matanda wasooka n'agamba yeebale. Ne bamugamba nti omubaka we yaleeta ekibiina ky'oyagala ekya Nuupu. Ne bamugamba nti omubaka we yakulira pulezidenti gw'ogamba gw'oyagala ennyo. Yamujja mu makomera nga mutwalaganya. Ekibiina kyatandikira mu luggya lwe. Yatwala kooti maaso mu kooti ne bakisazaamu. N'agamba byonna mbiwulidde naye simwagala. Kituufu kikkirizibwa. Okwagala si kya tteeka era si kya ssalya, naye abooluganda kyabukkiriza. Setaani bw'abanga yakwetimbye n'akumalamu okwagala emabega otuule. Kristo bwe yali agenda yagamba kyekyenkomerera abooluganda malekedde emirembe gyange. Kyenva njagala bonna nga njagaliramu n'abatanjagala. Abatanjagala bansonyiwe. Nze laavu yaabwe nzita kubanga kyali kiragiro. Omuntu toyagala oyo akwagala kubanga kibeera obvious. Naye oyo atakwagala n'omwagala obwo bwe bukkiriza Kristo bwe yatutuma. Waliwo abalala ng'ebyewaabwe byamutuma kukyawa, ng'emmando z'ewaabwe, emizimu gy'ewaabwe, emisambwa gyezo z'ewaabwe byamutuma kujja ku kibuga kukyawa. Naawe mwali muva mu kyalo mwabalimba nti Kampala. Singa mwababuulira amazima nti nno muli ensangi nnyozi. Naye nga ye byamutuma kukyawa abooluganda n'abankyaye ambawo okwagala. Tutadde obukyayi anteeka okwagala.
omutadde obusungu n'obukambwe anteekewo emirembe kubanga kikirungo ekiri mu ngalo ze. Nze nkulembedde bulungi, nze omulimu ogwange ngukoze mu bwesigwa n'obwesiimu. Kale Katonda waffe ali mukulu, alibalungamya abo abatanjagala ne banjagala, kubanga kyawandiikibwa mu Isaaya 26 kyommere bw'omukolerera ekisa alyagala byamutuukirivu. Bwe batyo bwe bali byewaabwe lwemaluka kansala waffe ono tumulinyise ebbeeyi. Ono nga ye mmeeya wa Kyengera, obwa mmeeya bulaba buliwa. Mwe mwandibadde mu kuyeganza ow'Enakasozi mbaagalira omwana wammwe. Nze okwange ngukoze omwana wammwe muleze emyaka 15 ne musaanyiza ne mulaga abanene ne mutwala abantu bwe batatuuka. Ono kabaka n'amuwa obwami, ono n'akiika ne mu lukiiko lw'ensi zonna olw'abammeeya nga tannaba na mmeeya. Bali baali banoonya mmeeya naye ng'ate mmeeya tetugamanya. Abaana mubasaanyize, mubasitule, mubasabire ku makya n'olweggulo. Sabira omwana wo. Maama wange atunda kasooli, muganda wange asiika capati. Omulimu ogwo mulungi guteeka emmere ku mmeeza, gukozese bulungi, gulimu diguli y'omwana. Mange nazaalibwa omukazi atamanyi kuwandiika.